وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبورغانا متنوغا الله سبحانه مسبب سوق ساسنا من النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم الله يتوما atuyigirize ebitugasa era teyava ku nsi kuno okujjako nga buli kitugasa kitugambye, era Allah yamutuma atuyigirize ebyo ebituzikiriza. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensi teyagivaako okujjako nga atuyigiriza byonna ebituzikiriza era n'abitwewaza. Egamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith eri mu Sahih al-Bukhari, hadith eyogera sahabi bamuyita Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yagamba nti ma nahaytukum anhu fajtanibuhu, abange mu abasiraamu buli kyemuwulidde mbaziyizaako mukyesange, wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, ate buli kyonna kyemuwulidde mbalagira mukikole okutuusa obusobozi bwammwe bukoma. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, kubanga mazima ddala ekyazikiriza abaabasooka kathratu masailihim, baalinga babuuzabuuza nnyo, wa ikhtilaafuhum ala anbiyaihim, era nga tebafaayo okugoberera bannabbi baabwe. Nabbi waabwe nga babagamba mukole kino, bo bakola ki? Nga bakola kyennyume. Tubalambira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya wasiyatu llahi lil awwalin wal akhirin, nga Allah kyeyalagira abantu abasooka naffe olwaleero. Kyetwagala okusomako olwaleero, omuntu yenna addayo ewuwe ojja kubikkulako mu Qur'ani y'ekitiibwa mu ssuula ey'okusatu bagiyita suratu Ali Imran aya ey'ekikumi-mu-esatu. Allah yagamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولكن تجينا بوجرا روابط الأخوة الإسلامية، روابط الأخوة الإسلامية. Webali bangamba nti nja kubaako kubanasomesa wano, bangamba nja kusomesako al-ukhuwatu al-islamiyya. Sibe kulise kakimu? No. Bamba okuba nti nina okwogerako mu basiraamu abanaaba bakuŋŋaanidde wano, tetwogere ku bwa Sseruganda, ku bwa Oluganda olw'obusiraamu. Oluganda olwaki? Olw'obusiraamu. Naye oluganda olw'obusiraamu asulun kyekimu ku bikolo ebinyweza ebiyimiriddeko eddiini y'obusiraamu. Asulun
min usuli hadha ad-din obwasseruganda nyingo nnene mpajiruwaga musingi mu misingi egiyimiriddeko empagi zaki eziyimiriddeko obusiraamu tekikutawaane ng'omanyi nti empagi z'obusiraamu ziri mmeka ziri ttaano ate nkugamba mu mpagi ezo ez'obusiraamu ettaano ezimanyikiddwa temulimu bwasseruganda si bwe kiri mwekiri ate byetandikiddeko bikulaga oba ngezaako okunnyonnyola nakukumatiza otegeere nti obwasseruganda mpagi luwaga mu mpagi eziyimiriddeko obuki obusiraamu. Okumanya mpagi luwaga bwe tuba twogera ku buhuwatul islamiya, bwe tuba twogera ku bwasseruganda ow'abasiraamu oba ku luganda olw'obusiraamu, baseeka bagamba nti ogwo omusomo gwokka, eyo topiki yokka, makanatun azimatu fi lislaami, ogwo omusomo gulina ekifo kinene, guzitowa nnyo mu buki mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. walikawuniha tumathilu almujtamaa alislami alwahid. Lwaki musomo munene? Kubanga gufuula sosayete y'obusiraamu okubeera ng'eri yemu, ng'eri kitole. Oluvannyuma lw'okwetooloola mu mpagi z'obusiraamu shahada, sala, sawm, zaka, hijja, bwe twogera ku bwasseruganda butunuulirwa ng'empagi mu mpagi ezitambulirwako obusiraamu, kubanga obwasseruganda buno bwe bukuuma sosayete y'abasiraamu ng'eri kitole eri wamu. Liza bwebeera nga obwasseruganda buno bwe butufuula nti tuli kitole, najidu anna al-islaama, ojja kusangira ddala awatali kubuusabuusa nti obusiraamu amateeka gaabwo ihtamma bihadha aljanib ihtimaman baligha. Ojja kusanga nga amateeka g'obusiraamu gassa nnyo essira. Allah yateeka essira, nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yateeka amaanyi mangi mu kutuukiriza kino, abasiraamu babeere kitole, abasiraamu babeere wamu, sosayete y'abasiraamu ebeere muntu ki omu. Yafaayo nnyo okukuuma obwasseruganda n'okukubiriza abantu. Mu bujulizi bwe tusobola okwesembesa ye aya gye tugambye nti buli omu bw'obeera ozzeeyo kaawakaawo gye tunulemu, tugambye eri mu suula ki? Ali Imran. Tugambye aya ya namba yakumeka 103, 103, 103. Allah yagamba nti wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu, abange mwenywereze, abange mwekwate mwenna kitole, bihablillahi jami'a, nga mwekwata ku muguwa gwani mwenna, bihablillahi jami'a, mwenna. Buli yenna agamba la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, Allah kyakulagira kwe kubanga mwenna mutambula nga muli kitole. Allah yagamba nti wala tafarraku, temugezanga ne mwawukana, temugezanga ne mwetematemamu obubinja, temugezanga ne mwekutulakutulamu obukundi, temugezanga ne mukwata ku miguwa gya njawulo. Mwenna omuguwa mwekwata ku ki? Ku gumu, naye ng'omuguwa ogwo gwani
omugongo gwani Allah yatugamba nti bihablillahi omuguwa gwani gwa Allah subhanahu wa ta'ala wala tafarraqu lwaki kino Allah kiragira abantu wadhkuru ni'mata Allah abaaliwo ebiseera ebyo basahaba Allah yabajjukiza yabazzaayo okemabega mu gyenvudde bwabwe n'abagamba nti wadhkuru ni'mata Allahi alaykum ng'abalagira okwekwata ku muguwa ogumu mujjukire ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kye yabawa Allah gye yabajja mujjukireyo idh kuntum a'da mwasangibwanga muli balabe n'abalabe nga buli wakabinja awalana wakabinja akati buli wakakundi awalana wakakundi akati akalala hakadha kanu qabla bi'thati nabii sallallahu alayhi wasallam ekyo Allah kibajjukiza kubanga bwe batyo bwe baali bafaanana nga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam tannaba kutumibwa nabbi Allah mutuma mu bantu nga unasun mutafarriqin Allah mutuma mu bantu nasanga abantu nga balina ebibinja ebyenjawulo nga balina obukundi obwenjawulo fajaa bihadha ddin nabbi naleeta eddiini eno ng'eddiini eno egatta abantu abasangiddwa mu bubinja obwenjawulo nebafuula muntu ki nebafuula kibinja kimu nga bonna batambula kitole Allah kyabagamba nti wadhkuru nammwe ab'obukalaki nammwe ab'emikono nammwe ab'ebitundu ebiriraanye wano nammwe abali wano mujjukire ekiseera ekyo ekyayita idh kuntum a'da bwe mwali nga muli balabe n'abalabe nga buli omu tayagala kutuula wali munne nammwe mukubemu ekifaananyi mu nkola abantu ze beegattiramu ezitali za busiraamu owannuku tayagala kutuula nawa NRM byejogera bituufu n'okuwulira obuwulizi ng'oyogera ku nnuku ng'oli NRM bakutwala misinde n'okuwulira obuwulizi nga weekulubesezzaako n'obwenRM ng'oli wa nnuku bakutwala ki naye ebyo bibiina abantu mwe beegattira bibafuula nga balabe nabaki buli omu mulabe wa munne Allah bantu w'obusiraamu Allah yagamba nti fa asbahtum obusiraamu bwe bajja gye muli mwafuuka bini'matihi ikhwana mwafuuka ba Luganda olw'ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakola ki kyeyabawa tunuulira nga bwe mutudde bwe tugenda okunoonyereza entegeera zammwe n'enzikiriza zammwe ez'ebyobufuzi buli omu akkiriza kyaki kiki ekiyinza okukuŋŋaanya abantu wano ekyo Allah kibajjukiza kubanga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam oluvannyuma lw'okubuulira abantu obusiraamu ng'ali Makka ng'ababuulira mu kyama ekiseera kya da'watu sirriya ekiseera ky'okukoowoola abantu okukoowoola okwekyama ekiseera kyatuuka nga Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam alina okulangirira obusiraamu mu lujjudde n'abasiraamu se bakole batya baveeyo beerage nti ffe tuli baki ekyo bwe baakikola baawaŋŋangusibwa bakola ki baawaŋŋangusibwa ne bagenda mu bitundu ebyenjawulo
bafundikira basibidde Madina ebyetemubimanyi bafundikira bakakkaniddeko wa naye bwe tugenda okutunuulira nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma lw'okugamba abantu okusiramuka tasiki ennene gye yazzaako tasiki kyeki mu Luganda tasiki kigezo kale omulimu omunene gwe yazzaako gwalimu ahatu okugatta baina qulubi sahaba okugatta emitima gyabaki kugatta emitima gyabaki gyabasahaba Allah kyatugamba ti waallafa baina qulubikum mwegeryengera Muhammadi byennakuwa waallafa baina nagatta wakati w'emitima gyabwe walau anfaqta Muhammadi ekyo tolowooza nti gwe wakikola nze nakikuyambako naye omulimu ogwo omunene omukalu ne bwemwandibadde ng'osaddaase ma fi l ardi jamia ng'owaddeyo buli kyonna ekiri ku nsi n'okigabira abantu abo ma allafta bainahum tewandikisobodde ekyokugatta wakati waabwe walakinna Allah naye mukama waffe Allah allafa bainahum Allah yagatta emitima gyabwe wano kyatugamba mu aya gyetubaddeko ti fa asbahtum ne bukya kumakya nga binimatillah biislaami olw'obusiraamu bwe bafunye nga bukedde nga baki ikhwana nga baki nga bafuuse baki baluganda bwe bamukoye mukuulira batwala subiiri twongeremu oba tugenderawo tugenderawo oba tutendezeemu tugenderawo otegedde Allah kyagamba nabbi mu byengera Allah byejjukiza nabbi mulimu wa allafa baina qulubihim okugatta wakati w'emitima gy'abaki okumanya si kyangu lwaki tukitwala nti naye ompaji mu mpaji ezitambulizibwako obusiraamu si kyangu kinene obunene bwakyo Allah agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam ti walau anfaqta ne bwe wandibadde osaddaase ma fi l ardi jamia ng'owaddeyo buli kyonna ekiri ku nsi tewandisobodde kugatta wakati w'abantu bameka walakinna Allaha allafa baina qulubihim naye ye Allah yakikola n'agatta emitima gyabwe kino okukikola okukitukolera kyewera kinene Allah kyejjukiza nabbi ti fa asbahtum binicmatihi ikhwana ekyengero ekyo abantu bwe bakifuna bakeesa nga baluganda الشيخ ابن جرير الطبري رحمة الله عليه في تفسيره ويجا يقرأ آية يجكم مسته يقامت يعني مؤاية من الجرير فأصبحتم بتأليف الله بينكم بالإسلام وكلمة الحق okubeera nga Allah yagatta wakati w'emitima gyabwe ng'agigassera ki bilislaami ng'agigassera ki agigassera busiraamu obusiraamu bwe bwasobola okugatta ki wa kalimati lhaqqi
n'ekigambo eky'amazima wahiya kalimatu la ilaha illa llah muhammadu rasulullah wattaawunu ala nusrati ahli limani kiki ekibafuula abawamu kwe kuyambagana kwabwe kwe bayambaganangamu nga bataasa abakkiriza bannaabwe ng'omuntu asula teyeebase kubanga yategedde nti Haji Kasimu teyasobodde kwebaga yafunye obuzibu abantu basulako nga tebeebase isima nga Bakari bamukwatidde obuyeekera subhanallah abantu nga basula bakola ki batunula agenda kukola atya tukoze tutya kubanga ono gwe batutte kitundu kuffe n'okuyambagana kwabwe n'okutaasagana kwabwe kwe baalingamu nga bataasagana ng'aba abagatta ekigambo ekimu nga nakyo ye la ilaha illa llah muhammadi rasulullah kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala okumanya obwasseruganda kikulu okumanya obwasseruganda kikulu aya ey'okubiri gye tusobola okwesembesa ye aya gye tusobola okusanga mu suratu al-akhlaq suratu al-hujurat suratu al-hujurat aya ey'ekumi Allah yagamba nti innama almu'minuna ikhwa innama almu'minuna ikhwa abasiraamu bonna babeera baki babeera ba luganda ai fi ddiini babeera ba luganda mu ddiini yaabwe mu nkola yaabwe ey'eddiini baba ba luganda naam walhurmati mu ddiini walhurma n'okubeera nti baaboowe buli omu muganda wa munne kubanga bonna benkanankana obusiraamu tewali njawulo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti la farqa tewaliwo njawulo tetulinayo kyawula baina al-arabi wal-ajami kyawula muwarabu na munnamawanga omuwarabu n'atali muki n'atali muwarabu tetulina kitwawula okugjako obutali busiraamu kasita babeera basiraamu omuddugavu n'omweru bonna baki ebiziyizibwa ku muddugavu byennyini byebiziyizibwa ku muwarabu byennyini byebiziyizibwa ku muki ku muzungu tuli wamu naye seeka bagamba nti wala fi nasabi oluganda luno lwe twongerako Allah lwe yagamba ba luganda mu ddiini ne kubeera ng'ebibaziyizibwako baliiko benkanankana naye si mu musaayi emisaayi gyaffe si gyaki emisaayi gyaffe eŋŋanda zaffe ekitugatta si musaayi eddiini ekola ki walihaadha qiila n'okubanga ekitugatta si mbyozaffe ekitugatta si mbyozaffe obwasseruganda bwe twongerako si bwa mbyozaffe si bwe guli naye abasinga okubitegeera bagamba batya bagamba nti ukhuwatu ddiini obwasseruganda bw'eddiini kawulire kakuseeka kaliwa obwasseruganda oluganda nga ekibafudde abooluganda yekuba timuyina eddiini ki emu baseeka bagamba nti athbatu min ukhuwati nasab kisitowa nnyo okusinga oluganda olw'obulyo
gwobiraga otya gweyo mizaani osobola okugitegeera eyo lwaki twogera ku bwasseruganda bw'obusiraamu olwaleero twayagadde tubyogereko twongere okubajjukiza ti bino bye tutwalanga byakusaaga bizitowa nnyo okusinga we tubirobooleza lwaki fa inna ukhuwata nasabi kubanga oluganda olw'omusaayi oluganda lwammwe olw'olulyo lwammwe nga muli baluganda kubanga bakitammwe omu muli baluganda kubanga nnyammwe omu oluganda olwo olufaanagano kubwe lutyo tanqatiu bimukhalafati ddiini olwo lukutukawo singa muba temukwatagana nzikiriza lukutuka ddiini kitaawaaffe tugenda okugaba emaali ye era bwe tutuuka tubasomera qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam la yarithu lmuminu lkafira omusira tasikira atali muki kikyakikutuddeawo kyakikutuddewo okwawukana kw'eddiini kuviirako oluganda lwolwo lwotwalanga lwa bbeeyi okukutukawo era bwe tuba tunangaba emaali yammwe bwe tujja tubawa omukaddima introduction mu introduction gye tubabuulira amateeka agafuga okusika amateeka agafuga obusika tukubuuliramu mawaaniu lirthi biki ebiziyiza omuntu okusikira munne nga tubagamba ekisooka alriku obuddu wano tebiriiwo nga tugaa ti ekyo tukireke tetukinnyonnyola nnyo ekyokubiri alqatlu ekigaana omuntu okusika kwe kuba nti ono gwagenda okusikira ye yamusse wasse kitaawo tukusazaamu ebyo bimeka bibiri biri bimeka olowooza biri bimeka biri bisatu ekyokusatu wakhtilaafu ddiini n'okwawukana kw'enzikiriza abantu abatagatta nzikiriza tebasikiringana wa ukhuwatu ddiini wabulamu obwasseruganda obw'eddiini la tanqatiu bimukhalafati nasab ate dwe oluganda lw'eddiini terukutukawo kubanga temugatta musaayi oluganda lw'omusaayi eddiini erukutula ate oluganda lw'eddiini omusaayi tegukola ki okitegedde Abubakari muganda wange Abubakari kayiwa muganda wange ye kayiwa ate nze nga bikwatagana bitya bikwataganira wa bikwataganira kwa Abubakari na Sharifu senga tusangayo kayiwa John bwe tusangayo kayiwa John waliwo watatuuka waliwo watasobola kukola ki kutuuka ate nga nze nkola ki eddiini eyawulo ab'oluganda lw'omusaayi ate oluganda lw'omusaayi terwawula ki innama almuminuuna ikhwa abasiraamu bonna baluganda oluganda lwabwe lunywevu nnyo olw'obusiraamu lusinga oluganda lwabwe olwaki ebyo bwe biti abo wali mu bwoba obyagala osobola obisangamu aljamiu
لأحكام القرآن الكريم لعلامة محمد بن أحمد القرطبي جبس المفرم يوم من مكاغا بيت يابسة وابر مبين تحقيق يا أحمد عبد العليم من زكروزات اليانغ ababyogera banene babyogera bamaze kwekemenya tugende maaso oba tukomaawo tweyongereyo bwe tumala okulaba obujulizi obw'emirundi ebiri aya bbiri kazitumalire gye tugambye ku suratu Ali Imran ne suratu Al-Hujurat ezo kazitumalire وقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم على نحو ما أمره به الشرع كي يحافظ على المجتمع المسلم من خلال توجيهاته وكثرة نصائحه ودعوته إلى روابط الأخوة كالتعاون وحسن الظن وطلاقة الوجه والتواضع ونحوها مما يوثق روابط الإخاء بين المسلمين حيث نجد هذا الاهتمام منه نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يسن يتيكم لك نعم مكمل إيام لكوا الله سبحانه وتعالى إيوك ينغى بشي ebyokuyunga mujitama almuslimin ebyokuyunga society y'abasilamu khilala tawjihatihi bwe yabeeranga ebbanga lyonna nga abalungamya yuwajjihuhu yalinga abalungamya wa kathrati nasaihi n'okuba nti yabalamiranga buli kiseera n'okubakoomoola ng'abayigiriza ebinyweza obwasseruganda bw'obusiraamu nabbi yasahaba n'abasiraamu nga bwe tuli wano nabbi waffe yatuyigiriza rawabitu ebinyweza ebyongera okusiba n'ebimyumyula obwasseruganda bw'obusiraamu mu ebyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam byeyigiriza abantu kattaawuni ng'okuyambagana ng'okuyambagana ebimu ku binyweza sosiyete yaffe ebimu nabbi byeyigiriza sallallahu alayhi wasallam nga bikuuma mujitama al muslim nga bikuuma sosiyete y'abasiraamu ng'eri kitole kuyambagana okuyambagana wa husni dhanni n'okwerobooleza obulungi buli musiraamu ateekeddwa okuba nga alowooleza musiraamu munne bulungi wa talaqatu alwajhi anekituvululira ekyo n'okubeera n'ebyo ebyebyanjulukufu eri bannaffe buli lwosanga musiraamu munokola ki mwenyaamu nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam hadithi eyo tujagala nnyo oluusi yagamba nti la tahkiranna min almarufi shay'a temugezanga ne munyumba ekirungi kyonna mu birungi byeyaleeta ebiterekanga ebitone nnyo ebyawansi nabbi yagamba nti walaw an talqa akhaaka biwajhin tariqin ne bwekubeera kusisinkana musiraamu muno ng'omwolekeza ekyenyi ekiki smiling face talaqatu lwajhi mwebyo nabbi byeyigiriza sallallahu alaihi wasallam nga rawabit nga nayo rabita min rawabiti l-ukhuwa nga nakyo kimu ku binyweza obwa sseruganda attawadu
obwetoowaze okubeera abeetoowaze basiraamu bannaffe. okitegedde okumanya obwasseruganda kikulu, okumanya obwasseruganda kikulu eri abasiraamu bonna. nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana qudwatan hasanata lilmuslimina amma. nabbi yali kyakulabirako ekirungi eri abasiraamu bonna. فإنه لا يقول القول ويدعو إليه إلا كان أول من يعمل به. تلنا التي أقام okujjako nga yeyasooka mukikola ki, yeyasooka mukikola ki, okukikola. olaba nabyo byabanga kulwana nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe byabanga kulwana bantu. bw'otunulako mu hadithi ya barra mu khandaq, nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yalabwako nga wahuwa yadkulu turab hatta wara turab sha'ra sadrihi sallallahu alaihi wasallam. tukozese lulimi ki? nabbi bamulabako bwe twali tusima ekinnya, bwe twali tutema empo muziyita tutya, ebiwonko ebiziyisa abalalu kuba nti tebatutuukako. bamanyi bandaaki andaaki muzimanyi? andaaki muzimanyi? oli agikasimya ayinza okumanya andaaki. andaaki kiki? mukhandaka teyali mpuku, kwali yalinga lodi buloka. tusima ekinnya mu kkubo, tukisima mu kalagi ng'ava omukono tatuuka tadda tasala kalagi, ava ekayunga wakoma. olwo tubasazeeko mmwe tetwagala mutuleetere mujjuzo gwabwe Kampala. okitegedde? kati ako kaali kakodyo mu kulwana olutalo olwo. kyova olabanga bagiyita ghazwatu khandaq, olutalo olwalimu okusima ebinnya okuziyiza abalaba okukola ki, nga teri yasobola kukibuuka okujjako nga wanyonyi. nga ne bwoba oyina embalaasi ebuuka etya tokikola ki, bakisima nga kiva kuno neeri fuuti 5. waliyo embalaasi ezibuuka. naye yalabwako sallallahu alaihi wasallam ng'asitula amayinja n'agajja mu kinnya. bamulabako ng'asitula ettaka, bagenda okulaba nga mu kifuba kye mujjudde ettaka. sallallahu alaihi wasallam teyalagiranga bantu kintu okujjako ng'akoze eki. bwe yatuuka e Madiina, bw'atuuka e Madiina, kino kyekisembayo obudde tebutumala. bw'atuuka e Madiina sallallahu alaihi wasallam kyeyatandikirako akha baina almuhajirina wal ansar, kwali kugatta wakati w'abawaŋŋanguse nga bavudde e Makka n'abo abasangiddwawa era nga ne bwojja ng'oyogera otya ng'akubuulirawo ti munviire ku bantu. abantu bange mubakole ki? ye yennyini yalinga kyakulabirako sallallahu alaihi wasallam, nga bw'aba yeegasse, bw'aba akwataganye n'omuntu nga takukkiriza kumukola ki. mirundi emeka ng'agamba basahaba nti munviire ku Abubakar, temubiwulirangako, temubiwulira. gyobula ab'emukono mujja kunsonyiwa. nze kasitoba nga tokukaanya ne Abdulakimu tosobola kunfuna. mu byobufuzi byammwe kasita kibeera mukono nga byamusomesa
nga Abdulakim si yatugambye nti abayi mugjeeko emikono oyinza obutanfuna Seeko najja okutusaaza mwegamba Seeka Abdulakim oba Seeka Kaliwa awo nja kujja kubanga ne mwona jje gyendi butereevu era ajja kumala mukubira tewange omuzikiti gw'egindi ogumanyi bw'aba tagumanyi yamala okugunoonya kubanga nange yewaani nange yewange nange gwe mmanyiyo naawe beerako n'obuwo buli musiraamu naawe beerako naawe n'omutima ogwo okufaanana bwe gutyo nga ddala buli gw'osanganga musiraamu nga ddala agamba la ilaha illa llah muhammadu rasulullah tuba tufuuse baaki tukomyewo enkola tuzze obujja empaka eyo ey'okukakasiza ddala nti buli musiraamu yenna abeera ki n'ebituyambako okukuuma oluganda olwo si bwa chairmaani si bwa mufuti si bwa amiiri si bwa imaamu si buyinza nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam ti almuslimu buli musiraamu yenna akhul muslimi muganda wakuki naye bwebyo ebibalaga nti baluganda la yazlimuhu tunuulira muliraanwa gwe tunuulira gwotudde naye mutunuleko butulusibwa oti nanze bwetunuulidde Seekake la yazlimuhu mugambe nti musiraamu muganda wa musiraamu munne tamulyasamaanya mugambe mubisinza okutta oluganda lw'abasiraamu n'okutujja ku nnone eyo ey'obwasseruganda buli azamaanyi Sheikh Hakimu nga wankubirayo omutwalo gwange wallahi omutima tegusobola kubeera mwanyi musiraamu kyoyo alina omutima ng'oli akukubye etaano kyo n'osigala nga ddala muganda wanika ku mukono nga gwe omutima ogwo ogulina mwewuunyisa mweberesoosa okulaba ababiri ng'oli akukuba omutwalo gwo n'asigala nga ddala nga n'ekya bwakoma womwongera ate obutamwongera kitegeeza bukyayi obutamwongera kyekiraga nti abo waliwo ekyakola ki waliwo ekyayawula wakati wammwe nabbi kyatugamba nti ebimu ku bikuuma oluganda lwammwe sallallahu alaihi wasallam la yazlimuhu rabita min rawabiti al-ukhuwati al-islamiyya an la tazalamu mu bikuuma obwasseruganda nabbi yatugamba butalyasaamaanya galanga ne bwobeera nga gwe imaamu w'omuzikiti oli swaba wange ne bwobanga gwe kyamaani w'omuzikiti ng'abantu bakwagala nnyo bakulonda bakwagala olukya ku makya ne bateekeramu obulyaza amaanyi nawuliddeyo imaamu eyo kulwebusaabala bakulaze yeewula miliyoni meka miliyoni 16 yawaayo biwandiiko okutudde omuzikiti mu abantu abamu alikasimu abantu bano balaba tebamanyi fani
yattaka kutudde muzikiti. Nze era bwe ntuuka mu kitundu nga kuliko abakuba enduulu, lwaki tebatuwa biwandiiko biraga bwannannyini bwa muzikiti? Mbabuuza nti abakusaba ebiwandiiko be baani? Kasita baga nti be baawaayo ettaka, ng'ono muddira ekyokubiri contribution yo ki ku bitudde awo? Kasita oba tolina kugambirawo nti toli ntuufu, kyosaanidde kuweebwa kiwandiiko kyaki? Contribution yo ki? Waliyo ebyo bye tutera okubeera. Waliwo imaamu omu abanja abawaayo ettaka ebiwandiiko by'omuzikiti mu bukambwe n'obakafuwaza abakafuwaza, naye ng'omuwalimu oyo oba omusiraamu oyo kitaawe ku kyalo yali lujuuju atamanyikiddwako nti yali asira musiriko, omutamiivu asula ku myala gy'okukubo, ate nnyina nga yasinga essaba eddene ku kitundu. Naye emyaka gyetoolodde abiri, abanja abantu bamuwe ebiwandiiko by'ettaka ly'omuki. Ati nnyoko ye yaleka ligase ya ssabo, kitaawe ligase gye yaleka yali ya butamiivu. Gwe tukwesiga tutya okukukwasa ebiwandiiko? Bano b'okafuwaza bakitaabwe be baawaayo ki? Bwe baba basobola okubiwaayo tebasobola bikuuma. Imaamu yawaayo bahajati tubawa akazindaalo mulina kye mwagala okwogera, tusirikeeko. Barakallahu fikunna. Imaamu yasinga endagaano y'ettaka erituddeko omuzikiti ne bagwa miliyoni 16 n'agulako emmotoka ya miliyoni 9 nga yiye temwandabye ku mawulire nga biyiseeko ennaku biri ebyasenga mu bajjozi saagala byogerako, ebyo byomwabimanyi byabufuzi, nze saagala byogerako ebyo. Ati njogere kuseeka mu bajjeji ettaka lyonna alitunze nedda, ebyo byomwabikola ki? Naye n'abaatuulanga naye nga bali ku sowaani tebakyatuula naye. Lwaki? Lwaki? Al-ukhuwa, kyebayita ukhuwa al-islamiyya, ukhuwa al-islamiyya hiya at-tarabutu. Oba Sseruganda bwe twogerako, bwe tukuwaddeko introduction yaffe, kitegeeza at-tarabutu. Tarabutu kye rabutu, kwe kusiba, kwe kusibagana. Kino mukiyita kiki? Okuleeta kino okugatta kigolooza, buli gwe bagatta ateekeddwa okuba nga atuuka ku munne. Atarabutu, okusibagana, okubeera wakati w'abantu abasukka ku ki? Hatta saara, paka lwe batuuka okubeera kal ikhwani nasaba, nga balinga abooluganda lw'omusaayi, nga bw'obasanga toyinza kukkiriza nti Abdul Hakimu nange tetulina luganda lw'omusaayi. Gwe wali omusanze wano otansangawo mu nnaku oba mu ssanyu. So bye baatuwadde okwogerako binene, bye baatutumye tusomeseeko biki binene. Twagadde tukusiigireko ekifaananyi, tuleme kujemera baatutumye, tukusiigireko ku kifaananyi
obooli abo naabo ogende ng'olina bw'osobola okutandikira tinga ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwa January omwaka 2024 natandika okuddamu okuzza ennono y'obusiraamu enkulu mu nnono z'obusiraamu ez'okuzza Oluganda n'okutegeera nti buli yenna eyagamba la ilaha illallah muhammadun rasulullah keyakyogera fa ikhwanukum fi ddin bafuuka baganda bammwe olwaki mukomyewo kennono eyo abantu bafiira ku nnono za Buganda omuntu bw'afa tetwabizaawo lumbe sibye mulike ennaku zino mukomyewo ennono z'embaga kasuze katya mumukole ebyokwabya olumbe nedda temulwabizaawo mukomyewo ennono no mukomyewo ennono y'obusiraamu enkulu mu nnono z'obusiraamu ala wahiya al-ukhuwa bwewa Sseruganda al-islamiya obw'obusiraamu tufuuke abantu abasukka kw'omu nga tuwangaala ng'omuntu ki nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mathalu lmuminin abasiraamu enfaanana yaabwe ekifaananyi ky'abasiraamu fi tawaddihim mu kwegalana kwabwe wa tarahumihim n'okusaasiragana kwabwe kamathali ljasadi bafaanaganako nga bode emuweti bafaanaganako nga bode kyeki mu Luganda ng'omubiri guno idha shtaka minhu udhu eriiso ekigere bw'oba kyokoonye tadaa lahu saira aljasadi bilhuma omubiri gwonna gulumwa osanga omuntu akaaba naye ng'akoonye eki nabbi yatugamba nti ekyo kyekifaananyi ky'abasiraamu Abubakari Kaliwa bw'aba yafunye ekisimu gowa toyina kwebaka webaka otyanga Kaliwa hii Abdulakim webaka otyanga hali Kasimu enajjeera gyali afunye obuzibu webaka otya waba wenoze yatutwala enajjeera abatabuliki asibiri tukubanje yatutwala enajjeera abatabuliki kituufu nga tetulina bwe twogerera kusomesa bantu ddiini naawe gamba muliraanwawo mugambe mu mutima tomugamba mu bigambo gati weebaka otya nga muliraanwawo omusiraamu alina obuzibu ddala tubeera bode ekigero kikoonye ng'eriiso likyacyancyanga lifuna n'otulo tuvaawa erinnyo likuluma ebigere ne birema okutambula nabbi atugamba nti ekyo kyekifaananyi ky'abasiraamu fi tawaddihim mu kwagalana kwabwe wa tarahumihim n'okusaasiragana kwabwe bannange tukomyewo ennono enkulu mu nnono zaki Allah bw'alibaatuwadde obulamu buzijukiza ne tutandikiraawo abeemukono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Abadde Mwalimu Sharif Sseruga Allah subhanahu wa ta'ala atera kutukuumira atakwongere mu bigambo bye nasanze wano mwalimu bye badde asomesa ow'amasirisa mulimu edduwa lyasomesezza eryati Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala yabadde ono yabadde wekatuse mwalimu kaabo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a sala Allah ompeera erimu ey'omuti wa rizqan tayyiba ebyenfuna ebiki wa amala mutaqabbala n'emirimu egikola kiki ebyo mwalimu atugasizza